Nga wenkola emirimu gyange egy'okunoonyereza ku music waffe ono owa kadongo kamu, ne leero mbadde mpitaayita era nengwa ku ntambi. Kati wano ndina Nkobozambogo guitarist ono Peter Barijide ne Margaret Nampa olutambi nankerekejje. Ono ye Prince Jopo Kafeero oluyimba olwamuleeta mu kisayi ky'okuyimba muvubuka munnange Makula Gitasinga volume 2, ekitegeeza luno lwali lutambi lwakubiri okufulumira mu kibiina kya Makula Gitasingers. Kati we tweyongerayo luno obukodyo bw'omukwano part 2 Emmanuel Boogere n'oweewe omugenzi Sarah Boogere. Kati wano kano nakabalagako kano naye era tepu nsanzeyo kopi ey'okubiri. Ono ye Meya Mathias Mulumba Walukaga ab'e Busiro East mu mulabire ddala. Akanywa-mpola naye kaali kamunywedde oba mukalaba ke baali banywedde. Akanywa-mpola music directed by Livingstone Kasozi. Kati mukyo waliwo olutambi luno bannamwandu b'omugenzi Hamani Ssemakula basudde, Jenny Basirika ne Aisha Nakito Kabulada Professional Singers. Olutambi baluyita omuvule. Omuvule simanyi oba mmwe abali eyo mwali mufunye omukisa okubeera nga mulufunako, so mbadde mpitaayita nenfuna olutambi luno. Tugenda luyitamu mpola mpola tulabe oba mmwe abali eyo olutambi luno mwali muluwuliddeko. So omuvule Aisha Nakito n'oweewe Aisha Nakito ne mukazi munne Jane Basirika bagamba copyright reserved dubbing biki Kase Music Recorders, all songs recorded in Kase Music Recorders. Bass yakubibwa Gerard Majanja, then solist yali Fred Semuwemba, rhythm ya Emmanuel Sekide, keyboard yakubibwa Ben M. Nsubuga, music arranged by Katose kandi Wilson Kwita. Kati tugenda kubeera nga tuwulirako ezimu ku nnyimba ezaali ku lutambi luno. Kino kyekyuma kyaffe, eyo ye mashini mwe tuwulirira endongo eno. Kati tugenda kuyitamu tulabe, katulabe tugenda zanya oluyimba tunoonye omuvule. Okay, kati olwo lwe luyimba omuvule olwa mukadde waffe Aisha Nakito. Oluyimba luno w'oluwuliriza obulungi ayina omukyala gwayimbako nga kirabika nti omukyala ono gwayimbako mu luyimba luno ayina kyamanyi ku nfa ya Salongo Hamani Ssemakula basudde, kubanga agamba nti waliwo oyo eyatema omuvule era kwe kubaleetera okubeera nga abateeka ku bwanamwandu. Obwanamwandu ekintu ekitali kyangu kyakubeera nga omuntu amanyiira. Kale lwero oluyimba lwa mukadde waffe omugeyi Aisha Nakito.
Itaga ekitabo kya mukadde waffe Muzeeyi Magala Abaganda Abasukulumu mu myaka 2024. Ekitabo kino weekiri kya mitwalo 10 era neebaza abo abantuukiridde ne mubanga musobola okuwagira mukadde waffe Muzeeyi Magala. Ekitabo kino osobola okisanga ano ku tterekero lyaffe erya Emboozi ya Kadongokamu Music Library and History Center, tusangibwa Kasubi ku basooka kwa Villa Stage. Muzeeyi Magala taazibwawo bali kyewuunya kitasimbwa gw'oyambadde musajja alumbwa. Musajja wa Kabaka omulya Naka Magala taazibwawo bali kyewuunya kitasimbwa gw'oyambadde musajja alumbwa, muzzukulu wa SL Nakibuuka eyazaalibwa mu 1919 n'afa nga 24 Ogwekumi 1990. Kyekino ekitabo Abaganda Abasukulumu Abaganda Abasukulumu kiri ku mitwalo 10. Kati gwe akinoonya osobola okisanga wano oba okugenda e Bunyaaka ewa Muzeeyi Magala oba okugenda ku reception ya Radio Simba, naye wonna woogenze kigula emitwalo 10. Kati osobola okubeera ng'okifuna okusinzirira w'oli. Delivery tugikola naye delivery ebeera ku ludda lwo. Kale ekitabo kino tuwagire mukadde waffe, naye nga era nkugamba ti program eteekebwa mu ssente aba Easy Hotel and Bar basangibwa Nsago. Bakugamba nti genda osanyuse ku bulamu emipiira gikino gigenda kubeera nga giddamu egya Premier League Giant Screen weeri. Then mwe abaagala FIFA Club World Cup nazo ziri mu kugenda mu maaso, musobola okubeera nga mwerabira ku mipiira, so genda wali nsuubira gwe yagadde ogulabira ku Easy Hotel and Bar ogenda tandika ku ssaawa emu, ndowooza okutuuka ku ssaawa 4 gwe guyinza okwanguyira, naye ng'eriyo essaawa 7 n'essaawa 10. Kale muntu wange osobola okukwata ebigere n'ogenda ku New Subs Fashions, abo basangibwa ku Sunset Arcade, bakola ku byakwambala ebyabakyala baffe. Genda ofuule omukyala omwambazi omulungi abeere nga asobola okwefunira ku byambalo. New Subs tambula ng'ova ku Pioneer Mall oda ku Alua Park yisa Wilson 1 Health Link Pharmacy. Health Link Pharmacy weekoma yambuka amadaala yeyo New Subs Fashion gy'ogenda okuggukirako ku mukono gwo ogwa ddyo, ly'edduuka erisookera ddala ery'engoye. Ova ku ngaato n'odda ku ngoye. Kale genda ofune engoye. Kati tulina Amas Closet for Tops and More, abo bali ku Ham Shopping Ground Brocody. Tambula ku womala Jesco Bwoti Jesco Beauty Center, otambula oderi ku downtown oba oderi ku gate ya Owino Brocody wetandikira yambuka amadaala ago, edduuka lyosookeramu lyotunudde yeyo Amas Closet. Genda weefunire ku ngoye mukyala Mawejje wali okubeera nga akuweereza bulungi. Mukyala Mawejje muntu akolaganika naye muntu musanyufu. Kale genda obeere nga weefunira ebyambalo. Mweba pepi abaliko nakugamba toyambala ofaanana nga mujjawo, oyagala no kuntegula naye ate ofaananya oli gw'ovuganya. Kati yambala ofuuka ow'enjawulo. Genda ku Amas Closet for Tops and More. Kati gwe alina omwana mutwale ku Kikaya College and Vocational School, abo basangibwa ali e Bulenga ku 7 badde ne boarding arts ne sciences. Essomo lya IT balitadeko nnyo essira kubanga ensi weeraga munnange tugenda kubeera nga tukozesa byuma bikalimagezi. Kati wali ku Kikaya Vocational buli koosi ya mu mutwe weyeeri. Kati gwe ali eyo nga weetaaga okubeera nga onoonya abazimbi abalungi, abaana weebali bakolera ddala emirimu. St. Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono, then ne tubeera ne Twinex International bali wali e Bulaga Plan B Records. Gwe yeetaaga ennyimba zino osobola okuntuukirira wano e Kasubi ku basooka kwa Villa Stage wenkolera emirimu gyange. Oluyimba weweesitula n'ojja nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Waliwo baganda bange abajjambu luno baluyita batya, ndowooza eyo tejjabeera business. Nze ngamba nti muzungu noonyeza oluyimba luno. Kati ekyenjawulo olutambi luno nga lwe tuli mu kuwuliriza olw'omuvule, wojja ng'olwagala olwo nduteerako ssente endala lwagumu kitundu. Olutambi olulamba album yagumu kitundu. Nsaba ontegeere bulungi. Ebintu bino kuzijjako kukola kitwala obudde, ate already ndina ebyokola ebirala. Kati gwe wojja ng'olwagala ezo ze ssente
zenkolera olutambi. Kale bantu bange katweyongereyo tuwulizeeko oluyimba Omuvule. balimi enkumu abatuula ekitemo babeera nnyo bakoze emmimbi nga naye sizoni yaabwe bambi bwe bamala okusiga ne kijja ekyeya gye yakomyanga omwami okulima balimi abalala ne bakwata ensaalwa luli mu mutalo ogwaza ebintu lwakigaaya abakiza ensomeka ne batabanya we yali ngajja yajja n'amagezi agamuba eddungu tebafaayo kumwebuuzaako enkola gy'akolamu okubaza ebintu be yasangawo ebiseera ebyo baali baalubatu abamanyi okulima okugeza omulongooli eyali agezaako mpoza akatono baafuna omukwana amangu okusanga munne wategeera akasimo watuyamba nnyo twasiima mulimi munnaffe tewabanga mubi. Kati lwe oluyimba olwa mukadde waffe Aisha Nakitto lwe luyimba olwatunda olutambi luno lwe bayita Omuvule. Aisha Nakitto ne mukyala munne Jane Basirika bebo bannamwandu ba Ssalongo Herman Ssemakula basudde. Herman ng'afudde bafulumiza ddala ennyimba eziwerako nga beegasse balina olutambi bwezaatulaba era baaliko bombi. Kati luno baluyita Omuvule. Ndina n'olutambi olulala baluyita njaduleeta naye nga nalwo lwazuuliddwa. Kale we batyo oluyimba luno woluwuliriza akulaga nti waliwo omuntu oba oliawo eyazuulika nga yalina omukono mu kabenje ka Ssalongo Herman Ssemakula basudde, naye nga kwaliko olwo Omuvule, omwana awooma, olwo lwa Jane Basirika nedeni abasuza abafiirwa era olwo lwa Aisha Nakitto n'ennyimba endala. Noonyako oluyimba baluyita Ennimiro nalwo ogenda duwuliriza. Kale katugende mpola mpola nga tuyita mu nnyimba zino zenzudde, naye nga nkugamba nti muntu wange woba weetaaga ennyimba zino osobola okunsanga wano e Kasubi ku basooka kwa Villa Stage. Oluyimba weweesitula n'ojja nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Wano ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. naye in case obadde to subscribing nga nkusaba subscribing ekinnuma timulaba programu zino naate ne comment ne tutagiraba kyekimu ku kintu ekisobola okubeera nga kituwa amaanyi. Kale bantu bange katweyongereyo n'oluyimba luno. Ofuka olulungi olwali ekitemu omwami lwe yasimba mwaka obulimu lituuka kufamba mu nsi ate lyampa buleeranga ndi omwo omukyalo ono amanya nga kisaawo mwana mwandu guno yapanga bubeewo tewandibadde gwapaana olimba bwenfanfa ewenedda nimira amakula esuutu abantu ku balimi enfaafa abaali ekitemu yali emwene esuutu ensi nga yabasa ebibala bingi wano naliko omuti omuwanvu Omuvule guliko obugimu bungi nnyo kale obugimu obw'omu nnimiro buva mu muti ogwo okudda awalala bantu okumonya baaganyulwa tewandibaddeku okudda ebuteba. Okay, kale bantu bange mwe abeetaaga oluyimba luno oba olutambi luno okubeera nga mulufuna munsaba muntuukirire ku tterekero lyange oba kozesa WhatsApp number oba enamba gy'olaba ku YouTube channel eno Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst eri 0700 3600 era naawe yeetaaga ekitabo kya Muzeeyi Magala ogenda kuyita okwo. Luno olutambi lwali namba 1017 Kase Music Recorders ze yali yakafulumya. Kale jukira nti Kase Music Recorders yatandikawo mu mwaka gwa 1996 kugambye luno lwafuluma 1997 oluvannyuma lwa Ssalongo Herman Ssemakula basudde. Oluyimba woluwuliriza obulungi mukadde waffe Aisha Nakitto akulaga nti alina omuntu gwe baategeerako eyali emabega w'enteekateeka ezatwala Ssalongo Herman Ssemakula basudde. Kale bantu bange mubeere bulungi mweraba. Ama's Closet tokyasinza okutuusako ebyambalo